buli kuchoba manya nti buli we anajjayo omutwe mukiddamu guno omulungu guddamu kwa kumeba najjayo mmome y'omutwe nti yenganga Kyagulanyi nti amulwana ajja kugwa ajja kola ki kugwa nga baani abagudde nga amulwanyi Abedi Bwanika Mike Mabike Empuuga de Mapuuga n'abalala nizali skini mu Busiraamu mwanirizeewa mu Busiraamu ate yagala kunfula bwalyanirizaako bayanirizaako basibe basoso bikola twayanirizaako omuyimbi Kamiliyoni bamwanirizaako bamusamulya Sekamato yamutwala Kampala mu Gaddafi Mosi segede bulungi olwaleero alidda wayitalina kummeka ng'akoze ate ani yamusiramu bamuyita Sheikh Zubadu Sheikh Zubadu wamama Sheikh Zubadu sebone yakoze omulimu gw'amaiso okumwebaze wamma basebone banyabo mugamba mutya kansubira ate bitambulira ddala bulungi nnyo olwaleero tugenda batuwayawayamu ku nsonga ez'enjawulo nnyingi nnyo ezibadde zigenda mu maaso nga muŋŋamba atufunireyo ku Foot Soldier kigambo ekyo kirungi Foot Soldier kyekituufu tetubalinaako buzibu bwonna finally Foot Soldier mufunye naye nga sinaba ate kwogema ensonga zigenda beeramu ab'ebitiibwa kati olina okwambala gaalubindi mulimu ab'ebitiibwa nedda tetugenda yitayo nnyo naye nga kansube bino mutambulira ddala bulungi nnyo bassebo ne bannyabo tuli proudly sponsored by Tebakyayika Paint Center gwe wonna ayagala ekika kya langi kyonna oba langi ki awo paint yenna wasangibwa ye center ya paint yenna Tebakyayika Paint Center basangibwa mu Kisenyi namba zaabwe zeza mu Kasonda osobola bakubirako oba oliwo bakola delivery so buli kyetagisa yonna langi oba kisimanyi nnyo bika bya langi negwe buli kyolowoozaako bakirina osobola banoonyaako awo ate ensonga ne zitambulira ddala bulungi nnyo be batuteekamu ssente olunaku olwaleero be batugambye ate mu kintu kimansire naffe ate tubeere nga tubatuusaako ensonga zino eno ndina omukulu Foot Soldier tuludde okulabagana ebbanga libadde ddene nnyo naye babadde bambuuza tufunyeyo Foot Soldier bingi ebigenze mu maaso abantu bavuddeko abategeera ebyobufuzi bavudde mu nuupu tulowooza esigadde ki ng'abantu abakulu abasinga okutegeera ebyobufuzi bagividdeko ne future ya nuupu obudde buno eriwa bingi nnyo ebaddewo waliwo omuyimbi omu yayisizaamu Katikkiro eggaali wakati mu kwedifendinga naye tugenda beera tumwogerako ate waliwo n'ensonga za President Museveni nazo tugenda zoogerako ennyonyi eziyita mu bbanga omukulu alabika yazirabyeko ne balloon ezebungera waggulu wa State House binnyo bye tugenda okwogerako naye ndowooza ate kansooke mumusabe abeeyanjulire tutandikira tukwaniriza alamusizaako buli Mukama Katonda w'ekisa ekingi abatuwaera n'abatuuliza amanya nga bulijjo General Medi kansala addako Kibuyetu kasooka ntubire ku mikwano gyange male naye mbabuli ebigenda mu maaso tugenda ku mugagga mukwano gwange Lule Pakalasti ekituufu nnyo Climax tugende muwagire kamere mukalye utereewo sula moto zaawo mu junction ya Salaam opposite African Oil ugende mugule mmotoka sula moto musajja waffe sula mwaka sente ugende nogule mmotoka ku kibanja mpola ne mu cash ne woba otunda akola ki akuwa talina buzibu bwonna kibanja mpola empya n'enkadde essimu ye eri mu Kasonda wane eno ogenda beera ogiraba osula moto musajja waffe okay obulamu bugamba ki bamusibe we bijjidde nga abanene mu byobufuzi bya Uganda babaabulidde banene ki omuli twakanyonnyola abantu abanene ki kye bayita obunene mu byobufuzi by'eggwanga ye muntu aludde mu byobufuzi ate ng'abitegeera nnyo n'akola ki n'abavaamu ng'ate tusuubira nti n'ekibiina kibadde kitambulira ku ye n'atandikawo ekibiina ekirala Democratic Alliance that is Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa yataseewo ekibiina mu kukinyonnyola balumbanye ekibiina kya nuupu ne bagamba kati kyekiseera abantu abategeera obumu okununula eggwanga nga gwe mulama gwe baliko batambule straight bulungi ziryamu abatulabe bulungi era batweka amaaso oyogedde ku banene mu nsi muno temuliimu munene abo tebenkana abo badde ki tebenkana naye abo tebabeeranko banene balina ki era bajja naki
nabo boogedde bamenya amanya kubanza sibajjukira bulungi owekitiibwa Mpuuga Mathias omusajja munene nnyo mu byobufuzi b'e Uganda owekitiibwa si wa kitiibwa naye omukulu Samuel Lubega Mukaaku ale oli abowemula owekitiibwa Akasibante Moses owemula kuwulira bulungi omukulu ani ono yali yeesimbewo ku bwa pulezidenti Mukaaku ne Gayawo omulala erinnya ndyerabiddemuko naye bebazi ani ogamba Ssaabafeera Bedi Bwanika abantu abo si banene mu byobufuzi bya Uganda ani yagamba nti banene bwentegeerayo yekulaga nti bo banene entegeerayo yekulaga nti bo baki akageri kebaludde mu byobufuzi okulwa mu kintu ekikufuula ddanyini kyo kyogamba bw'osuula mu nnyumba ofuuka nnyumba jamu ekibuuzo kyange tofuuka nnyumba naye oba bw'oliraana ennyo ennyanja ofuuka nnyanja bw'ofuuka ekyennyanja anti bagabe baleeta principle balabudde ne babeera bamuvuddeko ekibuuzo kiri wano njagala ngenda kukuzza ekibuuzo atasobola kukuwa atasobola kujjako si be baamuwa atasobola kukuwa tasobola kujjako oleeta otya omuntu nga gwe tasobola kwereeta Seba Bedi babadde waabo yaleeta ani era yeereeta ddi emyaka gyavuganyiza ku bwa pulezidenti oyo gwoyogeddeko oyo Saabasiyazi nedda tutereeze mu ye yennyini yatambuza ekisiyaga wabeera akyogerako okukyogera kitegeeza nti ye Saabasiyazi nkyogedde mbadde nsaba okimenyeewo kubanga naye akyatyo agamba ekyamujja ewammwe era byebyo kuba mubiwanyini byo ewaffe teri abirina ffe waffe abaliyo bawasa alina omukyala yali awasiza n'olaba omukyala we tudde ku mulamwa gw'obuuzizza yaleeta Kyagulanyi yedde nga yeno lwereeta gwosobola okuleeta omuntu gwe nga teweereese jagala obeerekosa obwongo bwo obw'okutegeera gwe nga munnamawulire bisobola okukera ekyo olina gamba yakuleeta mu mawulire nga ye teyeereese jamu ekibuuzo naye bwe abaddewo kuki babaddewo aliva maaki ng'oleese eki bw'ogenda mu katale okusuubula olina by'ogenza okusuubula oba okusuubuza tosobola kugendayo nti nze ndeese gundi olina okubaako kyokoze eki kyoderivalinzeeyo so ekibiina kyabwe kino Democratic Alliance ekisinde kyabwe kye bagize okiraba otya future yakyo eriwa esooke okunyumira ku bantu abo ng'era bo bamenye Lubega Mukaaku Abedi Bwanika bonna nga bakigenze ba political failures Michael Mabike si ba political failures baleeta ki bakulembera babakola ki abamu tebabeera nkona mu bukulembeze bawankati Lubega Mukaaku yawangula wakalu anti gwe bafrontinze ye muliriza katono nnyo Abedi Bwanika nga Kyagulanyi si amadde kadi yali awangudde ddi akalu ebbanga lyabaddewo lyeri yawangudde akalu waliwo omukulu omugwe sijja kumensioninga ano linye yagambye nti balinda babaza weevu wawe banaagwa kati balinga jjanzi baagala kubuuka nanzi tebasobola kubuuka nanzige tolaba future ya kibiina ekyo ng'egenda mu maaso kyagala nabbawa budde bali baafuna ekko obukyayi akasajja ku mitima enge kati ate bo kyennyini kati bo beerwana bo nga bo oyagala enkyukakyuka njagala nnyo era njimanyira gye ndimu ebbanga lyonna waliwo mpuliddeko nga ntagadde tolowooza nti nno olina kwegatta ku bano kuba ye Kyagulanyi leka emulemye okwegatta kyeki kyotegeeza okwegatta ate kati enva ebajjulange naye basaaniika ng'ate bo n'okusaaniika tebasuubirayo kusaaniika yagala mbukuwa omuziro ate ninye mbobi anti baga Kyagulanyi enkyukakyuka tasobola gireeta bo nga bebagireeta ddi abakulu abo nga boboogedde basinga oli obukulu ki kye baali baleese ensi n'ekitegeera nti kino kyebaleese kyebakulembedde bali enge n'obukyayi ne state obubakozesa kyekiba kyawaanya n'okulya sente y'omusolo babulaba obusajja obukulu beekaba feesi bonna ali mwana mutoge bula naye mba nkugamba ebigambo bannamawulire mbale ba state agent olaba batya nnyo n'okwepima neepima ekisookera ddala
eyaleeta Kyagulanyi Katonda nkiddamu guno omulundi kyogera omulundi ndooza gulinga gwa 10 Katonda yagenda okyokagana Kyagulanyi bano okulembedde bannayuganda ekimala kikola ki anti yayita mu bano baani bano abamuvuddeko kubuza ekibuuzo onookiddamu nekiddamu Kyagulanyi yali agenda mu kalulu k'ekyaddondo okujja ng'omubaka wa paalamenti kwabaani yali mu mugongo gwe saalabako kati mulamwogera ebyekisiru noddira abasajja abawumbatuutu ne bagamba baleeta Kyagulanyi okumugjawa nga ku bo tekuliko yali asobola nakwereeta yadde okuleeta akamyu noddira abantu yatasobola dde okuleeta akamyu akatadde mu kuti oba emmese nti yaleeta omuntu nga yemanyi tasobola kwereeta sogolooza ekigenderwa kyabwe ki efitina enge n'obukyayi n'okweyagaliza byatakoleredde kyekibasumbuwa era kyekibali obwongo bangi era nga bw'obalaba bonna obalaba ng'oli ayogera ng'ayogera awulira afa atuyira n'okutuyira buli aziira inaina buli ayogera kwabika talina kyogenda kukola Kyagulanyi eyamuleeta ye Katonda era yamuyinako obuyinza wa buli kimu agamba bugambe kunifa yakulu kibe ne kiba tebula agambye nti atasobola kuwa tasobola kujjako ku mukolo ogwo we baali bagira abaleeta omuyimbi Alien Skin ebigabo byayogera obijjukira bulungi oleetedde dda kwatako mu ngalo oleetedde ddala ekifaananyi ekituufu baleeta abafaanana ebikolwa byabwe bitya ngera kyovula nga yagerogera nti ejjanzi libuukana ki najjanzi nanzige kuba biba bifaanagana osegede bulungi oleetedde ddala ekifaananyi era nabo kyebaleetera ddala akola ki awo yabulamu omu yali abafaanana ddala bakola omukago omutuufu yali ka miliyoni nti nkubuuli yali abulawo ki omu tolowooza nti nno okujja kwa Alien mu bantu abo kugenda sika abavubuka bangi nnyo bamwegatte bavubuka baani era nabo kyekyabalowoozesa ekyo gamba siteeti eno ketumute agende yegatte ku bali siteeti ng'emutadde kuba ye mukwata era yekola ki egende mu pulojekiti yaabwe eyabali ani Alien state agent abo n'abakozi ba siteeti era nga ne bali bali ku platform nga bo bamenye Lubega Mukaku Maiko Mabike Mbuga Abedi Bwanika bonna mbaddamu nedda Alien mu JM abo ba state machinery kekungereko n'ekirala tebakyali ku nsonga z'abanayo obukakafu obujjawa kubulidde tonna bantu bawala bakabo tebafune sente tubawulira nga bazikayanya Lubega mumbeera katugoli wa mawulire ki Lubega Mukaku ne banne madesi kimanyi bamugana omugaya yagulayo ku mmotoka ne baawukana manyanga ennyumba n'emmotoka empya okuva mu State House babawe sente ebiga bitambudde nnyo mu mawulire obadde kulwanyisa Kyagulanyi ekiri manyi waliwo ekintu kyotasobola kwejjamu Katonda yakuvuddemu bagamba okunamya ng'osigala okola ki okunama aga musajja okunamya nti wa kumba oyongera kukola ki so tolowooza nti ekino gyeyongera okulinnya omuti yongera okulaba obwereere bwayo kati abo kye baliko bo balowooza nti ensi yatandikira kubeera bo balowooza nti balina okutegeerera ensi ekomekudde Katonda omukyusakyusa wa buli mbeera era wa buli budde abuzibya n'abukeesa yaleeta enkyukakyuka mu buli kimu kyebatasobola kugaana kyebatasobola kuwakanya bagenda tambula eggwanga lyo Kyagulanyi Ssentamu akyaliwo ate waali atana ana tutereeze ebigambo ate tereeze eki omukulembeze w'eggwanga ye President Museveni owemula nkweyo ku ssente tugende wabweru wali bw'ojjawo abantu 10 nga bamuwa akalulu batebawa Kyagulanyi obulidde labayo abatulaba muwayo ku ssente ono gamba yabba akalulu nedda sobola kyogera ekyo kyekituufu kubanga kyemutagala kwogera anti abaana bayinza obeera tebamulonda naye kijjawo nno bamulonda naye president so
So tukireke kigamba nti noli president. However, goyina obukale kekikizo kigambe ko mwaba mawulire namwe muli ba agent ba state. Siri musokerwako. Siri munsi yonna ba state bambega abamawulire zonna abasokerwako baba bannamawulire. Abamawulire babeeramu wano mu Uganda. Nanti nkubulidde nze nkubulidde nkigambira nkyogera nnyo musokerwako. Munnamule kigwomanyi wano mu Uganda nti state agent. Obadde ki tobamanyi ate busagala bawa platform balooze nti bakabi nnyo ku mulimu gw'obwambega bwe bakola. Si buli omu tujja kumwogera ku wano twagala kuwa abantu linnya. So baga abagera atambula nalini okukyusa avuka bonna mu Uganda basooke beegatteko nga tonnalowooza kutandikira kufa abavubuka abato bo bennyini nga ebulya musooke mwekyuse. Oludde beekyusiza dda balina ekibiina. Obadde ki ng'oyagala osooka okutegeera abantu oba okuteekateeka abantu tandikira mu njuyo. Leka kufuuka gamba nti kenga bula ab'ebweru ab'omu nju bakole ki osooka kuba ba mu nju ne babeera bamativu sooke beeteeketeeke bo. So biri abiri mu mukaaga beeteeketeeke ki osuubira ki bo basooke baveemu emize emibi egy'obulyako obukulupanye ng'ensaalwa obubbi. biri abiri mukaaga osuubira ki? Sina kyensuubira era Kyagulanyi kuwangula kalulu ng'omukulembeze w'eggwanga. Tosuubira competition egenda obeera wakati wa kibiina kya Mpuuga nga ye pulezidenti waakyo towemula ne pulezidenti Museveni. Anti bwe buzibu bwammwe bwe mulowooza tujja kwogera ku bali bwe buzibu bwammwe tubeera ku topiki ndala n'oleeta kati ng'ani ako avuganya n'ani ne kuwero si wano bw'omuteeka weewangula akalulu kadi yanno takyasobola kajjawo. Mpuuga oleeta buje mu bbaala yagudde ku extent. Obadde tonnamanyi nga be bali e Masaka nga be baavaayo ku kadi ya Nuupu tebasobola kujjayo ku bwa LC1 ne bajjayo kalulu. Timulowooza nti abantu mbuzi tiwezaako abaluli ne leero bwe zigenda okukaaba abantu muntu si mbuzi si nte nti yakaabye emmo n'enkyene eddamu ekaabe emmo nedda. Omuggalatiya wange tasobola wangulayo kalulu nga bwe yawangula ddi takyali muggalatiya oyo mufalisaayo yali asiba bannayuganda kikookolo ye mufalisaayo abuuka nanzige abo babuuka nanzige abo baganda b'abafalisaayo. So biri ekitegeeza 2007 batulabe nga bukati bwe biri ne biri begenda okubeera oyo e Masaka bonna nga be baliyo teri akyasobola kuwangulayo kalulu. Tuli wano saba bulamu mboga tuli ku mboga kati zetambulira mu mboga. Manye emboga kyekintu ekisinga okufa amangu kati bo be kyebafuna mboga ogibika essaawa zino okutuuka olweggulo nga yawunya edda kati abo baawunya. Naye oli fuutu soja kyova olabanga bali banna beerondamu akakundi nga bw'obamenye abaagwa n'abazeeko okugwa bali wamu tebagenda leeta kuba bagamba abantu bagenda beegattako n'abasinga okuva ewammwe. Bantu ki? Abannabyabufuzi. Bannabyabufuzi ki gwe boosuubira? Bammemba ba paliamenti abaliyo bagenda beegattako. Abo beegatte ku ki? Democratic Alliance. Sajja gwe baba mawulire bamwaba kimagala nnyo babasasula kutumbula bitategeerekeka. Ebyogera ku Kyagulanyi biri bitya? Musajja njagala ompulirize bulungi njagala tudde ku mulamwa. Temuddamu kubuzaabuza abantu nti abasajja bakyalinayo amakulu. Tebalina makulu kuba n'abaana abaabwe tebasobola balonda. Nedda kyekyo kinene. Ate kuwulidde eno ensi tekoma ku bo. Gino emirembe gy'abavubuka gy'abayitako dda tolowooza nti baba ne bazaala tebalaba nti bano be tukya batuzaala tebakya baggwera budde ensa n'akanigguusa. Omu yali asente y'omusolo. Ebyo bye baayogera ku Kyagulanyi byo mu byogera mu birowoozaako baani nga bo tinno akozesa woofiisi ye just kufuna kitiibwa ekyo naye nga takigwanidde era talina nakyakola awuddisa bannayuganda nti nkyuka tewali buzibu baba balina kye baali bakoze. Ani yali atambudde okutuuka Kyagulanyi ku nkyukakyuka gyaleese mu Uganda wooli wano anti kyekibaleese batandike sanction eziteereddwa ku basajja bannakyemali ano mu ggwanga abakozesa obuyo obuyinza. Ebbanga lye babaddewo baali balinda ki okukikola era baakikola ddi
okuleka bate badde mabegeri yonna nga bawuddisa bannayuganda tebali mu nkyukakyuka kumbe bakozi ba mwami Museveni era nga bolabe bakijiddeyo ddala mu lwatu tibakozi luli balwananga bagamba tetulina muganda biki kati balwana muganda munnaabwe muvubuka omuto tuli mu myaka gyaffe mu kiseera kyaffe Katonda kyatuwadde bavubuka abato tukolembeddwa muvubuka muto yalondebwa eggwanga lino abaali badde abasajja ab'ensanga bagayidinga ffe abavubuka abatugamba timuwesera teffe tugayidinga bo kati amafansoni bo bagifuula nsaalwa kinzo omuvubuka omuntu nze naali badde nziba sente omusola ate nze sigibbye nvumirira gibbye kitange jjajjange so yali badde agamba nze tokwataawo sayede bulungi kati kyemwerabira tibbo bali mafansoni bagifuula ensaalwa ne fitina bazimba mutima mukalukalu tajja busera ne bawemuka kati kwemuka kwabwe kati bavayo bwekyo bagala okutimba bannayuganda ebbula bannayuganda si basiru si mbuzi nkiddamu tekigenda kosa NUP tekina ekitukozesa nga batukosa ddi bagambe batandise mwezi guweddere bakikoze oba batandika dde okuva ono leyali ebitaano oli lwe yagenda mu palamenti era yatandika okulwanyisa NUP tutambula era tukyatambula tukola ki mutambula era tukyatambula paka Katonda lwaligenda nga tujja munsi kuba tetugenda kuwangaala munsi tetuli olaba n'enfudo zifa ffe tuli bantu tulina okufa tuli bitonde kirekawo NUP nga abantu b'omuzinzi babavaako b'omuzinzi ki toddira kabeji kuzireeta wano tokuba kabeji yenyangu y'okufumba tugireete ku lugundi tuje tuba tuteeka ku kwanjula abakozi baba balya tukyogera so bubaka ki bwolina ttiimu ya Mpuuga sirina bubaka bwe mbawa abafeeriya era bagenda kufiira mu firimu yaabwe anti bo bagamba mwagala kwekumira mu opposition ate bo bagala buyinza nga bwe babwagala ddi era nga bwe babuleeta ddi ne babulwanira ebbanga lye badde mu palamenti Mpuuga ali taliyo mu palamenti lwaki tagenda n'aleeta Abedi Bwanika mu palamenti tiyaliyo ebbanga lye yabeera mu palamenti ani yali amadde ku kya leader of opposition tiyaliyo NUP si yamulondo kumwe kya leader of opposition era nemwe kya commission lwaki bali tebamuwa kati obutategeera bw'abantu bwe bubasumbuwa efitina n'ensala omuvubuka omutaatu kulembera atya kuba bamanyira babitiibwa bebekweka emmengo ffe tuli ab'ebitiibwa nga kugulawundi mukyalina amaanyi ennyo n'amaanyi badde totwaba nga tuli mu national tour anti mwagibaddemu n'embala akalulu baakabakuba ekyo kirala ng'era bye baakabba nogule bakabba siteeti ekyo katate mwe bannamulese nga temukyatusumwa na butubuuza ebyo bya kisiru anti how sure are you nga anti kati mwenga abe NUP garanti gye mulina gye muwa bannayuganda nti noguno omulundi tebagenda kabba omulimu ogwaffe tugukola ne bannayuganda bazuukuke tugenda mu 2026 Katonda nga tuwadde obulamu bakakutte mbikomaawo fe omulimu ogwaffe tukoze eki mukama waffe agukoze Kyagulanyi Gwe talina kyatakoze luli yagamba mu binkwasi ne tubimukwasa talina kyatakoze byonna bikoze bwe bannayuganda namwe muzuukuke ensi mwe temujagala kyomugamba yalinamu famire yokka yekka oba ffe tulinamu famire ffekka nammwe ensi mujagala mwagala okubeera obulungi twagala amateeka gakole mu Uganda buli muntu abeere n'eddembe nga buli kintu kyonna kyogendako nga teri agenda kukwata bya kisiru nga buli muntu ajja okukwatira mu mateeka tulina eddembe mu nsi yaffe nga buli omu yetweyagaliramu kyenkanyi ng'omwavu n'omugagga betufuluma ebweru twenkana ekyo tugera kituukako tutege bannayuganda mulina okwesitula temutulekera ffekka yagala bagende ku nguudo bwekibanga kyekisobosa amanga gangi gakyusiza obukulembeze nga tubali kuyiwa musaayi tetulina lutalo lwetwagala twagala enkyukakyuka ey'emirembe
teryagala lutalo mu nsi ye. Ensonga lwaki tugenda ne tulonda esudde ewaka ne tulaba ebigendo biva mu kalulu. Tetugenda kugira nti kyekyo kyekizibu kyammwe mugende mulonda ne mulekera abakurupanyi ne bakurupanya akalulu. Twagala byonna bikyuke. Tuguno omulundi tugenda kukola tutya. Ebintu bye twagala okukyusa mu ggwanga lino Electoral Commission ebe nga yeetengeredde. Eyesimbye bwawangula akalwa wangule nga tekaliikaani alonda. Ekyo kigenda beerawo kitya bulungi nga tekaliiko gamba nti gundi nze mulikomanyize ku mulimu alina kukolera nze. Omukulu wa poliisi nga poliisi y'eggwanga ekolera bannayuganda tekolera muntu nakise kinnoomu. Amagye g'eggwanga nga ffenna gakolera ggwanga tegakolera muntu ki se kinnoomu. Bigenda kyuka 26. Ensi bw'erina okutambula. So sigamba nti oyo biki kusibira abantu ba civilian magye mu kooti maasho nga tulina kooti ezaffe eza bulijjo z'omuntu wa bulijjo. Muntu wa bulijjo avunaanibwe gy'alina okuvunaanibwa ne munnamagye avunaanibwe gy'alina okukola ki okuvunaanibwa. Ate amagye tubeere n'abantu nga buli tetugaba bugabi bitiibwa nga tubiwokweyo omuntu kyasinze tetugaba nti gundi mwana we wakaka tumwe kino ekitiibwa tetumwe buno obukulu ku busobozi bwo kyekikuwesa kyolina okukola ki. Yensi erimu amateeka. Anti kati eyo byonna nga tebiriiwo tugenda bituukako tutya. Bannayuganda ffenna tulina kukwatira wamu okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe ate emirembe. Wawulidde okunyonyi yabadde e Kasese? Ennyonyi yabadde e Kasese ebintu ebyo bibeerangamu naye ebyo saagala nnyo biwabudde njogera ku nsonga z'Abannayuganda bye tebajja bitegeera. Twogere ku bintu ebiri ebibakwatako mu bulamu bwaki n'empisa gye babayisaamu tebabitegeera ebyo biteekebwa abantu abali muki munda. Yogera ku bantu abasibibwa mu kooti z'amagye bajja bitegeera nti mwawo ki Besigye ali eyo amusiba mu kooti y'amagye bamuwambira wa bamuwambira Kenya. Munnamateeka we naye bamuwambi omukulu tegeera ani munnamateeka we waliwo munnamateeka we yabadde ava Kenya mule bamuwambi. Ebyo bya ketubiyite diversion kati ebikwebyo ebintu ebyo bakola kyebakola si ekituufu ne gavumenti ya Kenya kyeyakola si ekituufu ne waliwo ekiri munda waakyo ebyo byonna Kyagulanyi. Ye Kyagulanyi ate abeera atya ku Besigye. Ate kubuulidde Besigye musajja ato ebyobufuzi yadde ebbali afuuka advisor ne waliwo abamukozesa ensobi. Baani? Waliwo abakola ki abatuuse ne kweryesa gavumenti tugenda bakuwambe batuuse n'okuleeta abula bannange ensi sajja baali mulese n'awumula bulungi ebyobufuzi n'ekitiibwa kye tumuwa nga tamukozesa nsobi ezo batandise mumukozesa. Beeni alembe bamukozesa ensobi sibe kati kegambe ekizibu kyaffe mu Uganda. Mwami Museveni NRM kizibu kyaffe mu ggwanga. N'ate NRM nga tonnagifuula kizibu mu ggwanga oba Mwami Museveni enfuga gyatufuzeemu etali y'amateeka. Kati ate ekizibu kyaffe eky'Abannayuganda kye balina okutegeera be basajja abeefuula nti opposition nga si opposition. Nga baani? Eba basajja ba Bedi Mwanika, Bampuuga, ba Mike Mabikke, Elias Lukwago, kati n'omuntu omulala Nnuma ye Ssemujju Nganda. Nedda Lukwago ne Nganda b'opposition. Kakusiriwala nja kuvumira mu kamera yo siriwalira neeri abafuuka abakozi ba siteeti. Tokimanyi nti kati ya handling ensonga z'abayimbi Lukwago sigwe bazikwasa kati z'abayimbi tebakyagenda ggulu bagenda wa Lukwago balina kgenda wa Lukwago. Amotti omulabe yabasookayo omulabe ekifaananyi Amotti nga ne Lukwago mu ofiisi badde simanyi nti oyo kati yakwasaganya abayimbi era ssente z'ekibiina kyabwe kyebajja kigenda kuyitamu ebitwa nga balinga abayimbi naye nga ssente zitambuza ekibiina ziyitamu zijjiraawo kino kyeyagulawo PFF. Segede bulungi oyo musajja kati kenkugambe bino nti bannabyabufuzi kyekizibu ky'eggwanga lina abo abeefuula ba opposition nga si ba opposition bakolera state ne baagala okwo General Salesende yaziwadde Lukwago abo gambye puroguramu yagirimu kati badde sikimanyi era yagirimu bijja kukusibwa oba oyogera ebitali bituufu. Gambye puroguramu Amotti tewamulaba Amotti yali agenzeyo nga ye obadde ki agendeyo ku ki
mukulu yabako omusajja oli mulaba omusajja alibadde mulungi oyo naye mwamwetayirirako ebbanga ddene bannamawuli abaca n'akoowa musajja atuyeekulidde mazeeko emirembe n'akwasa oyo ku bbaluwa gye yamuwandiikako ku gundi ku sharing hall ensambya olukwago kalebule gwe yayogera nti genosale yakola bwati ne bwati twabitegedde bamuwandiikako ebbaluwa lukwago n'agamba omutwala mu kkooti yamutwalayo ddamu ekibuuzo mwe mwabawuli simanyi amateeka tegaali oli yagamba omutwala bwe yajjayo neyeebulizaabuza mu nguudo ku stewolo ku bakansalazi okuba mme owaawa simanyi nnyo nange naye ate gwe munnamawulire tomanyi munno mulimu gwakola ogambye munnamawulire temanyi munnamawulire oba wa New Vision yagenda dde mbyobufuzi simanyi ebbanga lyonna lyabaddewo simanyi mumusetinze nabatu haji ku kooti what a shame ate musajja wange owawali temunamu kusumba abantu kati bamuleese oyo bagere bamusibende lukwago balabe lukwago banaddamu okuzuukuka asuule Kyagulanyi pu balayirira Allah yatonda eggulu n'ensi mukootakoota mugaalo monde Kyagulanyi Setamu bawa babi atunga first lady the president w'eggwanga ne bamunaalwana ne mukuuka mayembe ne mweziribanga Katonda atuwadde obulamu mujja kukiraba enkwe n'obunnanfuusi bwe mulina basajjamu abayita bannabyabufuzi abali ku opposition naye obubi bwammwe mugenda kuzikirira nabyo abo bambakoze n'okkoga tebakyalina mibiri gibaweddeko kizibu kya muntu balwana omuntu ogu Kyagulanyi bajjulenge ensaalwa effitina neko ku mitima babitadde ku muntu ki balowooza yava balowooza kimu avaayo omwana omuto tute yapenetratinga mutonzi waffe yakola ki bwagamba kibe teryagaana niyo waayi kyokuyogerere ku mutonzi waffe yasalawo mu buli kimu kyonna ate kikinawenti santi abali saidi yabamu basiraamu omukulu yayogera akagambo ako ng'atambula nnyo n'abakulu uliriza seeka kiti yamanyi n'ensonga zoli seeka bagenze kusomesa basiraamu be bali okuba saidi eri abasiraamu yamanyi kubanga sigenda kumuguza ntegeera yange naki asomesa ddaawa yeze somesa ddaawa wesigenda kumutamulaiko nenamyalo yadde ageze musomesa ddiini yamanyi byonna ekiri wakati waabwe Allah yasinga okukola ki ate oyo mukyala nzisaagala kumwogerako serwaki mukyala w'amaanyi amaanyi ge gayamba ye tegayamba nze w'amaanyi agenda kuneetika w'amaanyi yasinga amaanyi mu nsi muno twalaba tusomye ku basajja abaali ab'amaanyi twasoma ku banapolioni bamusolini badolfo si w'amaanyi mu mikono naye mu buyinza ate wakisa kutidde ekisa kibe bambi kutidde oyina kyokka oyina olwaliro kusombowa uli oyina abantu bayagala tukatinze mukatoyo muleeta mwogereko kuki era naye oyagala mugende musoloze sente zammwe toyogeranga nzolanga wano toyogeranga bintu bizira makulu badde nga namyayo naleko neseeka kiti nze njogedde ku kiti obusaagala kuwulira bisigalidde mwagaza ki anyambe ki sina kye mwagaza era sagala kumwogera twogere ku bantu abalina amakulu ebitalina amakulu toleeta makulu alina amakulu naawe sinnamwogera kugambye twogere ku birina amakulu ebitalina amakulu bireke tegede bulungi njogera ku byamakulu atoleeta ebitalina makulu namyayo talina makulu twogera ku national issues oleeta ebitalina makulu wazootamidde okay nga tuwumbawumba kuva ku nsonga eyo tudde ku ndala bubaka ki bw'olina eri bannabyabufuzi abo bw'oyogeddeko balekeraawo ensaalwa ne fitina nenge n'obunnanfuusi okay bannabyabufuzi mukitegedde bulungi nnyo mulekeraawo ensaalwa ne fitina n'obunnanfuusi omukulu bw'agambye nenge okay anko awo tuvuddewo tukwate ku nsonga y'abayimbi okuwemula munaye twabavaako dda bakola bye baagala oli mukwano nnyo gwaliri pazo owemula nze liti pazo si mukwano buki abayimbi ndaba balabe nze mina emikwano gyabalina makulu batalina makulu siina ki liri pazo talina makulu abatalina makulu sibawa makulu
singa oŋŋambye kati omuyimbi gwali ŋŋambye tikyali wange bagi yavanze enkola ki balyogedde ku saa nambeeranga naye awo mulabanga awo ku Dancers Club neyanga mulo Papa Sydney ye yabeerangawo awo naye ye teyali boyi wange kati waliwo Tone wekyengere eyo okuba ekiyimba ekyo kibayita biyata be bali bakolegi bange abo abasatu so segera bulungi kati si buli muyimbi mangi ate si buli muntu nti eyefaananiza okuyimba abamuyimbi ii kuyimba sibigenda nnyo wala naye nzijamu ebirina amakulu ebitalina makulu otegeeza ki nti liri pazo si muyimbi ekyo kyammwe nga bwe yayimba ddira yanyimbirawa emmotoka tewayayo ani yagimba genda ogula emmotoka kyogamba bonna bazigula nayimba agenda ebigezo okuyimba agenda ogula emmotoka nga abantu balina mmotoka batandikira kuye nayimba enkudi kati wulira kati era nze naye nga nteekamu ebyo nga nyipuliriza ebyo kyeki buli kyeki eggwanga awo erituuse okuba nti terina nfuga y'amateeka mutwatuka okwogera ebyekisiru ku TV ne babiteeka ku TV z'eggwanga abaana baffe bato baffe nga we bali balaba ne batabaako kye bagamba kuba balina kye bakola ki baagala ensi ebeere bwetyo nga bannansi babuyabuya batufuge nga bafuga abantu abatakola ki batategeera tubeera mu ebyo ebitalina amakulu betuwa amakulu ebirina amakulu tebiwa biki makulu kati naye era kyonoosoddeyo mbwe nkuli kyeki duyimba Lioni Sisi yavuddeyo ne Kaliga abayimbi abo eyambibwako sister institutions ngo muri UCC, Intelligence Council n'ebitongole bingi nnyo ne bagamba tebaddamu kuyimba abapromota bababole babadde bakakiraba ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'avaayo n'agamba ennyimba z'omuyimbi bwe yanokoddeyo nga Gravity teziddamu kukubibwa ku Telefina Radio ne Gravity yavuddeyo yali yalwawo dda n'amuyambala namugamba yetawemula ani ayambala ani Gravity yavuddeyo n'agamba kati ekisinga okunnuma be bantu abajja okuwudama wano nkiddamu abantu abajja okuwudama wano mu Buganda ate ne bajja bonoone Buganda ng'ate bakozesebwa baki Baganda bisegede bulungi otegeeza ki abantu abajja teriyo kati kekweyo sinaali eyaliwo emyezi giyiseewo 3 ku 2 emabega waliwo minisita yagamba mbu Kabaka talina ki talina ttaka yali muki Muganda bakozesa muki kati omuganda osobola okukola okeera ekya n'okola statement eyo ng'otegeera bulungi obwongo bwo mbuuzabuuza gw'omuganda osobola okukeera enkya n'ogikola nze sisobola naye maybe omulala yalina entegeerayo segera bulungi kati awe tutuuse eggwanga bali balyagala fe abaganda tulina kubeera babi eva bo kye batwaliramu abakyagala ekyo kati lwaki ennyimba ezo zebayimba tebaziyimba ketugende kuwabbuuyu sigemanyage siye wabbuuyu lwaki tayimba mu lulimi lwabwe anti amanyi nnyo Oluganda agendi banaye njagala bino omuggo teguba gwa nalonda guba gwa natema ayina olulimi olwemu yakola ki mwazaalibwa gye baba bayimbira ebyo ebiyimba era babiyimbire ewaabwe lwaki bayimbira wano mu Buganda anti we yakulira ate Oluganda lwamanyi kuddamu omuggo teguba gwa nalonda bw'okulira ebukojja abawammwe yaba kitaawo akuzaala tabwe ekibuuzo bw'okulira ebukojja waba wammwe tewaba wammwe newali kitaawo akuza bagamba genda ewammwe osobola okukala n'ettaka ly'ebukojja so kati Gravity kyekizibu kyammwe tosobola kukayana ttaka ly'ebukojja olina kukayana lyewa kitaawo ewa gye yakuzaala nyoko gye yakuzaala mu kika kyo genda oyimbe olulimi lwewammwe kozi muki Munyoli ayimbe mu Lunyoli n'Abanyoli baagala okuwulira ku lulimi lwabwe nga bayimbye ennyimba ezo Oluganda baluleke yakoze ensobi okwedifendinga nga yagamba yadde tawemula yedifendingirawa kyogamba ennyimba ze toziwulira ebinyimba byammwe mubiwulira
kati tulina ekizibu mu nsi muno kino sigenda kibanka tubangi kikunyonyola entya bannayuganda bakitegeere aleke ekigambe bwendi kyekiri kyetugambe nti buli muntu eŋŋanga Kyagulanyi bayagala okumanya obusungu bwa Katonda eŋŋanga Kyagulanyi anti nkubuulidde Katonda bw'agamba kintu kibe kiba bw'agamba oyo agenda kuba mukulembeze aba mukulembeze yagamba bugambe kibe nze gambe ekyo newunyisa nti waliwo abasiraamu bembulira nga alwana Kyagulanyi n'enseka ne mugamba Qur'ani yagisoma agitegeera bulungi oba ffe ekyo ekitabo ekyaffe kinnyonnyola obukulembeze bwonna kinnyonnyola buki obukulembeze bwonna bakizannyirako so katolinga agano buli kukyomumanya nti buli anajjayo omutwe mukiddamu guno omulundi guddamu gwakumeba najjayo emmome y'omutwe nti yeŋŋanga Kyagulanyi nti amulwana ajja kugwa ajja kukola ki kugwa nga baani abagudde nga amulwanyi Abedi Bwanika Mike Mabikke Empuuga de Mapuuga n'abalala abamanyi kenkwene sinaali yabaddewo omukulu bakyaziza ali enisikini ku mukolo gwabwe yagamba bamuvunaana gwakaki lwakasimu bakitta abaali tebamuwa kwogera kati amaanyi ga Katonda ogalabe mukoleramu ensobi agamaanyi agamwogeze ekyo lwakuba Kyagulanyi Katonda akola ebintu byonna waba ayagalidde tebabuuzibwa tilwaki okoze kino tabuuzibwa ekirungi n'ekyo tugamba alhamdulillah kuba yetagera kibi ekyolabanga ekibi kyekiba ekirungi kyabakuteekedde sigide bulungi yafuba tukagamba nti nze nabba kasimu ate nganda yabba bimeka mbo 5 yekakasaako obubbi era nenamukakasaako obuki kati mwali mugamba sima biki yekakasaako obuki nga teri amukase Katonda amukase lwa Kyagulanyi kugambye oyo addemu atwala omusenyu obusaabala mugamba addemu atwale ne sementi oyo wabbuuyi wamu nonno yalinye gye gava ako kakyali katuuzo kivulo si kyekyasooka omusala awo tuli ku gundi eyo ekyali nsaano nembwa jja giyita eŋŋwa nembwa jja giyita eŋŋwa waliwo ebiddako bye mumusetingidde teri amusetingidde omutonzi waffe yakola puroguramu y'abantu ffenna simanyi wuliriza nze simanyi kyengenda kubeera nkya ate sobola kweŋŋanga kati anti olinga agando byonna bimubaddeko lwa Kyagulanyi anti Katonda bw'aleeta omuntu gwe n'ologala okumulwana ebaga mmanyi mwe mulina buzibu temumanyi genda kusinza simanyi oba mumanyi ogenda ku masinzizo mmwe ab'amawulire Katonda bw'aleeta omuntu kiyakubalako obulamu kyolina okufuna okifuna n'omubbi kyabbye kiba kyalina kuba kine aba yeyanguliriza kukola ki kukibba naye kyalibadde kye ng'akifunye mu makubo amaki amatuufu naye buli lwolwana n'omuntu Katonda gwaleese oba olwana ne Katonda direct Katonda wabeera yaleeta Kyagulanyi lwaki tamuggyirawo emisanvu egimuganye otutuuka ku ntebe era wetuli awo wetuli emisanvu Katonda yonna agenda ajerula bateekebwako sanction azibateeka kabake giraba ati temulowooza nti ebyo ebintu bijja bigwawo buggwi bijja mu pipeline nga bitegeke bijja bitambula nga bebirina okukola ki naku zino mwine ngamba nti obulamu butambula nga bwe nabubala Katonda bwe yakiteekateeka bukirina kutambula naaliko Katonda era yamuleeta kiseera kye kyaggwako obulumi n'amazige ge tukaabye n'abaana baffe abasibiddwa abakubiddwa abasibiddwa mu prison nga sibimenya Katonda akuggyako ekisa kusinziirako ebyo byokoze eti bwesiza mba nnansi ensi tekyali mu mateeka bebagaleetera bebagamenya tukimanyi nti kooti esala leero nti ono ogundi agene baddamu ne bamuwambira wali
segere bulungi So kooti esala omusango ne bagamba gundi yejjere ne baddamu ne bamuvuba mu drone ne bamuzaayo enkoko sinaali ebaddewo tennagenda wala nnyo eri mbufu abasiraamu nsonga ya mufuti kooti yasalawo mulamuzi n'asala nti mubajje addewa ebbali bateekewo mufuti ow'ekiseera bamunoonyerezeko binaggwa ne bamuwa amagye zisira bankonzigeza ekuumwa amagye nga yaffe bamufuti mu Uganda omanyi be tulina acting mufuti Abdallah Semmamba kooti yamu obwenzi mufuti wa Uganda nene state nereka wani mubajje kati n'omulamuzi eyali yayingira musango baali bamuyimiza bamuziza boza kuki baali bamuyimiza musigedda eyagusala tegera kitegeeza Uganda tetulina amateeka oba ennyini abakola amateeka ate bennyini bagamenya bamenya amateeka bakola ki ebeeteereddewo kati tolaba nno obuzibu buli ku bannayuganda oba kummwe bennyini bamenya amateeka lwaki omubeera mukkiririza mu kooti ono najja nti nno ye mufuti lwaki temutambula ne muvaawo ne mumulekera obwa mufuti we anti gavumenti kati bebuwa security eyo osobola ogenda ku muzikiti wali kati bwogenda ali obanga ayingira balakisi enjaza gye bakwaza obanga mutujju ate mugumulekere musabire mu mizikiti emirala anti waliwo webawa obusente kati ekiri kye gavumenti Uganda twetaaga ensi erina amateeka enkulembeza obutambulira ku mateeka ng'ezika eddamu lyetongodde nga ne poliisi yeetongodde eteekesaaga amateeka mu nkola guni bagambye wano tolina kubaawo teriyo order from above era munsi twenkanankana olina kimanye ekyo nedda munsi ffenna twenkana goza lwaki twenkana nabo babugagga otya okumanya twenkana bwe baziika mu keesi bakuziika mu keesi oba ofudde bwe baziika mu ssande bakuteeka mu ssande oba okoze ki tovola baffe mbasiraamu tetulinayo aliwo bw'abanga imaamu ali emimbali ekanzu erimu ayambadde ekanzu ya mitwalo 2 erimu ekituli erimu buli kimu bw'onyambadde ya miliyoni 2 yakulembera ye imaamu ebyo biri mu bitabo naye muli yalite naawe okimanyi ffenna twenkana kati olwaleero omugagga bw'ayita ku kkubo nanga atambuza ebigere nandi ku booda osobola omugamba nti ayise ku luguudo lwesiiseeko waliwo enjawulo ekyabulamu obwa bulijjo omugagga ayita ku luguudo olwo lwetuyitako Salama Road pema nkugereza Salama Road enfuufuku eri agiryanjirya tetwenkana kati wenkana ne haamu enfuufu agirya temwenkana ekyo kiri reality temwenkana amu agende manju ngende manju fine naye era temwenkana ekyokwenkana mu reality ng'ojjako bino ebya Bayibuli ebya Qur'ani mu reality temwenkana hamu bw'ayagala ogenda kati mu America agenda gwe tosobola ogamba afuuka waabwe muba temwenkana bw'agenda mu America tadda wano nze ngamba bw'agendera dda wano tusigala mu environment ki ama mutugamba abantu twenkana ddala mu nsi muno mbitegeera era kiki kye mugamba omuntu bw'asituka eddaala Katonda yabamukoze eki bamusitudde kitegeeza teyenkana naawe naye bino ebintu byabo tekikufula nti bw'osituka olina okumanya nti abasigadde tebalina makulu oba bayiseko jasi katono nnyo sente zakuwadde asobola okukera enkya naziwa muki omulala noddayo kwono ogogamba temwenkana banga muli kuki osegedde bulungi tekitegeeza kyobadde ogezaako tegeeza tekitegeeza nti bw'ofuna ekintu omera amalala nedda oba obeewanjawulo nnyo kati kenkulage ku bantu bebimaddemu omugenzi agibyemuko Ibulayimu yabeeranga mu kyolo otamanya nti mugagga ali mu kitundu kati gondaza abeera mu kyolo n'amanya nti akola ki abantu mwebali nkulaga obulalamu abayita abantu ab'ebitiibwa emmenga waliwo omusajja ow'ekitiibwa omumyuka wa Katikkiro agitwala Kawaasi Kigongo abeera mu kifo n'otamanya nti waali ekituufu tabaawo tabaawo kenkuwa omulala omulangira Dr. Kasim Nakibinka kungulu ekibuli ayita mukulu n'otamanya nti yayiseewo